Kyagulanyi naye fala kamuyite fala njagala kano bakamuweereze talimanya nti bajja abalaki bajja tosobola kugamba nkugambye Kyagulanyi fala kyayita Museveni nti fala ne Kyagulanyi fala weekuŋŋaanyirizako bino ebyana bizoganya buli anoonya ekyokulya buli awunya akamwa buli kifeesi buli mukwasi w'abakazi buli mubbi Kyagulanyi ayaniriza bwaniriza n'agoba abagezi njagala oyimirire ku radio olunaku olwaleero weetondere ababaka ba NUP abagenze wa Kyagulanyi wali wanoga nti bamusuuliridde leero Nambeshe nga yabakulembeddemu mukwano gwange George Musisi mukwano gwange ow'Ekyaddondo East muwaddanku nyingi bagenzeeyo security era nebalemesa they've challenged you. Yes. So apologize to them. Obalage nti bewayogera biwabogerako yali swakaba na kubalisa kubasibako matugambuzi kubalisa ngo. Kungu sigenda kwetonda. Come again? Sigenda kwetonda. Kuba tebalina kye babadde kukola. Bali mu kunoonya mawulire. Tebalina kiddako. Bagenda ku budget theory. Kungu twakava mu kalulu. Kiriza gana Bobi Wine yawangula Busoga ne Buganda. Bobi Wine Busoga yafuna ababaka 8. Buganda ye yasinga okufuna ababaka. Abasajja abalabi basirise nnyo. Tewali activity ne taking up place. Ku mawulire bajja yayogerera opposition. Ninganzo omwogezi wa opposition. Ekintu kye bakoze bakikoze wayise bbanga ki. Twava mu kulonda. Olunaku lwe balumba Babi baluddawo okulumba yenkera n'okunoonya Babi waali. Yabafa okuva twava mu kulonda tuzaako ki. Kungu kubyamu ekifaananyi nga muwaddanku nyingi akunga Musisa akunga buli yayitamu akunga bona tubanja Kyagulanyi waali ogenda bugenze wa Kyagulanyi okukola amawulire byongamba kungu that nonsense. No, they attempted bagenda nga ne Babi taliyo babadde bageze kubba bintu bya musajja mu nyumba no bagenze kula are they thieves do njakogera oluzungu olufu tebamanyi Kyagulanyi taliyo no tebamanyi nti wakaba Babi tali muntu n'omwaliyo kungu nako wa cheap politics. Ndi mu kusoma university natandise second year last semester. Okuva mu January yona bakagenda yo kati. Ezibazita nsonyi makweka nsamu. Bola bikolwa. Nego wali oganda Mpuliza bagenda yo kati nga waise banga kikungu. What's the impact of them visiting is Kyagulanyi? Kichusachi. Tewali nonsense. They want visibility. Cheap politics. Kulabibwa. Wali wo mubaka ya government Babi ali ku kino ne Kyagulanyi ali ku kino. Kakati okumanya nti ate babinyo kakati babaga balumirwa Kyagulanyi bageze newe lwaki tebazira genda mu parliament. Njagala mubaka ondaga ebbaluwa y'omubaka yagambye nti Museveni wayongeza ababaka ba parliament emmotoka fenga ababaka ba Nopu tugenda kwata ku mmotoka bazigane. Kungu a man of my caliber tosobola kungamba that nonsense and crap. You call this vis nonsense? Twabikolanga ne Segirinya. But you call this vis nonsense and crap? Crap, nonsense. You are the very person who was saying lwaki bagenda yo. Because how many days Kyagulanyi yakamule mbanga mmeka? Yabula 16. Babi yavayo ddi. Bali bageze kola yoki. Chechi bali bageze kola matongo. Is there anybody wali wechikawa Kyagulanyi yasigale waka mu nyumba? Nyizo kubanza talina information imbulira. Manyi mugamba njogera nnyo. Waliyo wechikawa Kyagulanyi aliyo bagenze okulaba. Babi taliyo. Babi ali ku magere. Aliwa. Ate mmanyi. Simanyi. Obajja ali magere. Kakati bagesinga bugesinze. Omwogezi wa Nupu yalatuwadde ku update nti Babi yave Sambia. Bali badde operation bagati speaker of parliament. Tetugenda kulonda kaluluko na mu parliament paka tutegede Kyagulanyi waali. Waliwo yali yeekana kasizako lwa Kyagulanyi okubula. Kanange omusajja nze bajjo mukasali funsi nzijjo nteke mo search nonsense and crap. Nange nkyabera mu politics wedda okusitula TV noduka ku sitesiko ya mawule gakavalinge. So babadde banonya mawule. They just want to trend. Tebai omuntu katika kunkanjogere mpola abantu bangambe tukole program ya mpola. Musisi yandibadde yakunga dabe ekyawali wajjala. Muwadanga yakunga dabe abe Kyaddondo. Ndifena tubanja Kyagulanyi. Nambeshe nga yakunga abe manjia. Abe Java. Manjia. Buli tulina ababaka 5. Kubyambuli mubaka nga akunga. Kubyambuli mubaka nga abanja Kyagulanyi. Kubyambuli mubaka nga ayogera ku injustices. Njagala ombulire. Waliwo mubaka yine yavayo n'agamba nti sigenda kuyingira parliament lokwasira Kyagulanyi yampa amafuta ne mpangula. Ekyo teri akyogera. Lwaki tebakyogera?
ate balike parliament ina makulu chinga kubanga ndikamwiriza balundi bagenda wa bajo balundi bagenda mu parliament baziro genda ogenda mu parliament ya dictator ali mu kulonda alita mongi mauna muganza parliament ya dictator jigenda mga Kyagulanyi si afuga gwe baita dictator kakati ze kankubiriza tokuteka nga mu debate za chana kito tosola nga anti sobolo genda mu parliament ya Museveni nekole echa magezi bali ba akubaka koze these are elected members of parliament they are truly elected but in a wrong government eno government bagenda mu parliament ya bagenda mu parliament kakati kankubiri baba galokola ebya magezi so linda mpuliza baba galokola ebya magezi because Kyagulanyi tamanyidwa ko maiti bagano genda they have to be accounted for their leader Museveni ogenda mu parliament Kyagulanyi nakumala kudda alina kufuna eddembe lyenga munansi mu Uganda twagala kumanya babi mukyala wa Kyagulanyi wali family ya Kyagulanyi eri kuki kwanga bona bazunze emitwe Kyagulanyi sekabu without Kyagulanyi tewali yandifunye gundi eyo yonna tewali ali wangu so kati bamulekeredde tamanyidwako gyali ezibagenze lwansonyi baswala tewali activity eriwo okuva kulonda yokagwa Museveni ali mukulisa bulatti Museveni alina ku nsonga za East Africa na za Africa bano yabafanako kana banonye kantu kikabayizo kwekwatako mu mawulire ba trending so njagala omuliyo mubaka era yogedde ku nsonga ekwata ku muntu omunaku so kati basiza musango kakati se babaka wabagala manye nti bali kwa lali bayina okusooka okuzira sente z'emmotoka ebisatu 15 bayina okuteka wa advocate tulina okukendeza omusaala nti Museveni badde ng'otuwa obukadde 5 kwana ku 7 tugenda kolanga health center free buli sente zino tuwanga tusaleko omusaala kungu njagala tuberese tume kusiriwaza abantu mayinza nako ebintu byokusiriwaza siriwaza abantu nogenda ku social media views kuba nabona abagenze wa Kyagulanyi waliwo yagobe musala gw'emmotoka milioni 315 kuba nabona abagenze mpaye ekiwandiko kimu nga badimandinga Kyagulanyi wali mpaye ekiwandiko kimu bakuba babbi abasympathizing naye bali diru yatolayo dda bagiri mukola mirimu nawe bagenze mu activity kuba bantu mu watu ndaje tuli bali mukubika bana Uganda katambala ku maaso balambula matongo omuntu gyatali Kyagulanyi ali waka babbi ali waka kunguze tosiri wazanga nze musajja mukulu kungu no bajjo kanku information John Babs na mbesha tugende ensonga ezibatu badde bbiri esooka kulaba ku bomunju ya Kyagulanyi embera gye balimu gye bali baba omunju anti ogambe tomanyi kati pe gye bali babbi okuba babbi ensambi amanya nti wali wawali babbi ali magere babbi kutraba babbi gye yafuna asobola okudde magere gwe magezi go kungagamba n'oba professor n'okusoma nti babbi asobola okugenda nadde magere no wasemba twasemba kulaba ngali nsambya mu ddwali kati okuva nsambya amanyako babbi update wali gwe wamanyako atese manyi nange simanyi kati jo lisenyo singa yafa yoda n'ekiwandiko naga nti babbi this is update for babbi ate kongona kino kankikubuulire omuntu ananunula Uganda ajja kuba tazanya na Museveni bana Uganda bakoye Museveni kwana nabe Museveni ayina ejjogo lingi takyatya na bazungu talina kyatya bana Uganda baagala omuntu nga teyekulubesiza mu parliament ya Museveni kwana Museveni yennyini yamala kuzira parliament y'obote okujjako obote so ne bano bakole ekyo ne balina kukola ekyo so bana ne bazira parliament tugenda mu parliament ya Museveni lwengenda okakasa nti wano waliwo opposition bali kakati nakino kankikubulire ku nti tukola ensobi ne tulonda bamasiikini abanoonya emirimu mu America tebalonda munabyabufuzi mwavu balonda muntu agenda kusavinga ekizibu kya Uganda mugane mu abantu nga banoonya kyakulya ne mufula nti bagenda bakiikirira omuntu omuyala asobola okukiikirira abayala oba ina kusoka kumala kwekusa tulina okukyusa etteeka nti tukuwaaka lubajjo ina what is your net worth obugagga bwo bwenkana ng'omuntu alina buwumbi 3 ku account alina kwesimbawo mugane mulonda bamasiikini okukiikirira abamasiikini nga naye nakusoka kutereeza kika kakati bano abanaku tebasobola ku boycottinga parliament tebasobola kuteeka government kunninga kubanga nabo banoonya kyakulya kakati ngoyagala mubaka akuloga ettalo ozimba omumwa ofaanane bubinga feesi ya bajjo mugambe togenda mu parliament nga Kyagulanyi taliiwo bino ne byenjogera byabagezi bino si byabakadaama wala program jenkulanga yaba logicians nga si abantu ba Facebook bakadaama ba TikTok nga program ya muntu wa wansampulirize masako wa ground teri government teri revolution eretwa muntu nga yagala sente revolution ne sente biba byanjawulo kunga kano kawulizo kategeere Professor Bajjo yakogera tosobola kuyingira mu government ngato ngona oli masiikini ononya kyaka tulazimba na Kayumba walidde noni okuba campaign atovuganye Museveni ontegedde bulungi kati bana babaka bamwe bonyini balabe bapaana na njala kungo basingo nyirira njala ye baluma komujala tasobola kujja kati muntu amwa kyakulya gwe kwata kapa ye waka ojiwama tobene kuchawa Yesu galange kwaga eja kusigalange kwaga zino kapa Museveni yazwa amata
kapa zinalya zitye message ziri mu government singa nzinali ababaka bana abanupu singa nakola de kiwandiko sigenda kuyingira mu parliament nga Kyagulanyi taze ovaayo n'okizimako amannyo teri kulayira teri kuyingira parliament twagala leader of opposition tetwagala kulayira tetwagala parliament tuzize ebintu byammwe mufuge eggwanga lyammwe bwe bakyogera ku ngunte baako omutwe nkuteekako omutwe gwange bajja kyogera mpuliriza kino kyenkugamba nteekawo ekitwe kyange kino ekibi ekyakolanga ekyembwa ku State Square omubaka alina bwazira parliament bali bafuna mirimu. These are employment seekers, these are job seekers masquerading as members of parliament. And they can't do anything. They are masquerading. No, they're not masquerading. A member of parliament must be exemplary. A member of parliament must be rich. A member of parliament must legislate. Professor, do you know what we mean with legislating? Legislate. Professor Baji. Member of parliament kakati baba wakana. Masquerading chiba kirala kweyita kye batali. Kubanga bano. No, but these are members of parliament, elected members of parliament. You cannot say they are masquerading. When paying ababaka ba parliament. Ne government n'ababaka ba parliament babu abe Kenya. Babu wino. Wajja wano president wabano. Taina chanza discuss. Babu wino wajja wano. Babu wino. Najja mu Uganda ata president wabano. Oba Edwin Sifuna. Oye. Akachono mukazi Miriam ona yogere nyuma mitani omwoyo mukazi yogere nyuma na Kenya yatazaala bamuyitani Mariam mani Kenya tebalonda masikini genda kuchekira masikini okungo ku obukulembeze buvunanyizibwa botukuba nti genda mutrese ko parliament toyina kubiteeka mu sente oyina okumanya abantu mikiridde balonze kakati omukulembeze yenna mu nsi yonna tafutina na kufuna musala gwe gwina genda mu balonzi njagala mpemba kwa parliament yali akuta omusala naguwa balonzi nagaloze emyaka 5 omusala gwe kuyambanga abaana abalwadde basikosero omusala gwe kuyambanga abalwadde basirimu omusala gwe kuyambanga abannamwandu benyini balina omululu bagala omusala ne bewolirako ne roni baba meka ba parliament erodi abala atula nabaga kakati kungujaga tubere realistic nti mukolye this parliament is a source of employment opportunity mirimu mubawa mirimu those are not members of parliament chogamba bagenda kumira abalayire zechanga no genda parliament okimanyi sirigenda parliament ngasina buwumbi abiri kwa account I will never contest without 20 billion because sagala musala gwa parliament sagala motoka ya parliament I want to serve the common people tabasobola abanaku masiki tajja masiki ni mumbera mbi abanaku omunaku tajja munaku agenda okuyamba Kyagulanyi nga ababete bayi Kyagulanyi talina kisuubi talina Kyagulanyi agenda kumuyamba Kyagulanyi kyemusinga omunyigirako Kyagulanyi yagaana okubamu amagezi gennina mpuliriza okumanya nti abantu bamukozesanga madaala Kyagulanyi naye fala kamuyite fala nyaga kano bakamuweereze tamanya nti bajja abalaki bajja tosobola kugamba nkugambe Kyagulanyi fala kyayita Museveni nti fala ne Kyagulanyi fala weekunganyirizaako bino ebyana bizoganya buli anoonya ekyokulya buli awunya akamwa buli kifeesi buli mukwasi w'abakazi buli mubbi Kyagulanyi ayaniriza bwaniriza n'agoba abagezi mayingazize nkugamba mazima agatali gaba kadama goto yagala kufuna buli muvumi buli masiikini buli atalina kiddako yefula awagira nuupu nga balina bigendererwa byabwe birala walabye obutambi European Union nga yakakuba parliament ya Museveni okugamba nti Museveni tukutaddeko akakulizo taba political prisoners Museveni n'ata akatambi n'abalaga bino bikwasi by'abakazi ne bafiriminga omwana nga alina ne school driver nekisagenda kulepinga kati European Union egenda kunyigira wa Museveni nga yataase eggwanga baleepazi agagwenja kujjamu amaaso kakati ogobye basegona ogobye basebuju okubye balukwago osigaza bazoganya oba otegera bulungi bino tewagala kwogera mazima manyi munyigira nenze ngendo gamba mazima ogobye basemuju okubye lukwago looya okubye abantu n'abaganda abagezi olese bazoganya bakwata abakazi obamu amagezi abutamina bulenga butambula kakati mpuliriza yo yingira otyo okuvuganya Museveni nga tomanyi bayita Museveni soko gendo so ngide olabo bufere bwa Museveni olabo obukodyo bwa Museveni obukodyo kiri beta Museveni mulimba kanga tona zizo zigayo Museveni yasingo katono nnyo Museveni yagamba nti yefuulanga Obote ne yefuulanga nze nasoma akatabuki bakaita sowing the mustard seed yefuulanga yagamba twefuulanga abasirikale b'Obote ne tubba emmere okuvumaganya Obote ne tugamba Kahindo otafirayingize bamalaya mu lutalo naye nga bamalaya bazegenda kukonvinsinga abasajja b'Obote kubawangula oba bufere. Let me justify my point. Mayikati goine ebizo bya UCC kakati njagala nkugamba ekigambo kino teri muntu alina siyaasa teri muntu mulimba
tali muntu alina propaganda nga President Museveni is the king of violence, is the king of siasa, is the king of propaganda. Museveni asobola kuyanga kuteka muzoganya gono yaniriza zoganya ndoda kubajja nti mbega kungu mbega kwanga jena wingiza Bobi Wine titalina bagezi kungu bakuyita mbega niyo bera ku TV nze bagamba kungu munyampi babajje munyampi bajo soko silike bajo state agent atabo bo mumanyi lwaki omumalira ko obudde bajo state agent n'otogenda kubali ba state agent abatufu state agent zo mutegera nti state agent eno ye government yo kabwenso sokulaba dise era nga ntize wano tizembe gawa crime intelligence mbega kiba kintu nga tubanyisobona kuwoleza ati oli mbega katono nnyo katono kungu katoka mala kusomesa wano kana katoka kategera walege tuliwa NRM nze sifayo agenti bali ne bajjo wa NRM kakati mpuliriza NRM nacho kibiina kya byabufuzi nze jontekayo naje empagira bati babulira amazima nze nsina kyempagira kuba NRM no opposition bali mu business nayo zunze nnyo mpagira mazima wagira ko Kyagulanyi n'ogamba oli wa Nuupu at some point wali ogana kusoma kuba meya nengera ko mu NRM nembivaamu kati oli ona kati kakwigona nali njiga bwe nagenda mu ndupu nayiga nsobi zaabwe bwe nagenda mwene munenda bensobi zaabwe nengamba wetagayo omuntu anayogera nga amazima nga sewe NRM voice of reason kasago ochogedde mu luzogo so bajjo gwe voice of reason siri wano kuwana Kyagulanyi oba Museveni oba Muhoozi ndi wano kwogera kituufu era Muhoozi n'amala taba political prisoner oba Museveni nze nsinga omuwaana ate ogenda kunkola ki so walonzaani saalonze kuba okulonda kuyamba Museveni kakati nze ndi opposition omutuufu azire boycotting ebintu bya Museveni ate mpuliza omanyi lwaki Kyagulanyi baide kankusomese kongo kino nga wayagala Kyagulanyi kankusomese nga professor Kyagulanyi siye opposition ndekino njagala okiyige Kyagulanyi kubanga alina bigendererwa bye birala opposition kitegeza kwogera bikyamu ebinyiga abanaku kungumpuliriza nga bwe ngende emulago netekako abasawo Elise George mujjanja babalwadde ba kansa mu budde mbawende byokunywa am opposing the bad thing of Mulago Hospital nga bwe mpeera bamulekwa nga tebalina mwasirizi na school fees kitegeza am opposing the bad governance Kyagulanyi bakana kakati siri bana bafuto migere zesiri bana bana Uganda bawumba tutu nze ndi munna Uganda nga ndemwe kusanga kungu oli weni alemu nga Museveni akunyigiriza nja kuwagira bwe kusanga ongo oli wa Nuupu nga Kyagulanyi akunyigiriza nja kuwagira nze mpagira abanyigirizibwa mu mbeera zonna saawula mu ddiini kibiina kya byabufuzi na ggwanga ontagedde bulungi ngamba nze am for justice and fairness whether you are NRM whether you are Nuupu saagala saidi yonna tukoze byotereza ebyobufuzi byaffe tebigenda kuteerera nga abantu benyini bakyali basiru ati nguya mazima Bannayuganda balina okusooka okukyusa mindset bagoberere bajjo nti Kyagulanyi bw'akola ensobi girabe ng'ensobi era omugambeko bakole gwe byokola ekikyamu Muhoozi bw'akola ekikyamu mugambeko Museveni bw'akola ekikyamu mugambeko naye bano balinga balina carrot we have two carrots tulina religious leader babiri Museveni ye religious leader wa NRM ye katonda wa NRM Kyagulanyi ye katonda wa befula aba opposition Kyayogera tebadibwa I'm not stupid. I'm the only man who come on TV and oppose Museveni. I'm the only man who come on radio and oppose Kyagulanyi because he's a city indiga mumaze okulonda kuwedde muzaako kimala tugamba Museveni agenda alwa mumututte kitegeeza bajonga professor we have to change the strategy ne bajo olika kwogera nga yazze mu Uganda kakati lwaki weetikka ebintu byotasobola kungu nze soloka mati nkulembera abasiraamu gasobola nga simanyi Kurani Museveni abagenda mu nsiko nga tasobola kuguza baba Moses Ali kasirye eggwanga yandimazeeko olinga atamanyi buli weetikanga omugugu gw'abanaku kino kyolina okukola kungu let me advise you kungu let me tell you this thing buli bagamba yewe ez'omumbago bazikuba kakati butogamba nga nti side of opposition olina okuba nga oli mugezi okusinga ne government gy'ovuganya ne wano Uganda osanga opposition ensiru ng'esinga Museveni agisinga amagezi gwe bavuganya so ogambye basuubiza ki basuubiza ebintu bingi first hope ne basanga population eri naive population y'abawumba tutu yegoberera bugoberezi naye nze bajjo njogero ly'omunaku nga ddala yagala Museveni aveeko enkyukakyuka ejje bajjo njogero ly'omunaku ng'omwana we tasoma so bye basuubiza tebasobola biga tebasobola bajjo njogero ly'omunaku atalina kando njogero ly'omunaku atalina kyakulya because nti sisobola kwefuula nti nze bajjo nkuta omumuli g'opposition nga sirina plan B kitegeeza nali nnoonya ssente ndi mufere ekyo basomesa ku mubusi ebagiyita Lucifer theory genda ogisome egamba etya osobola okwefuula nti ndi mulungi osobola okusanga omusota ne kugamba mmire ontaasa obulamu
bwekasa omusota guyingira mu lubuto tekusobola kuvaamu paka ng'ogwadde kyegwagala kati opposition ye Uganda osobola okusanga ekinyonyi nekyefuula ekikuweddagala kumbe ogenda kukuta supu y'ekinyonyi ye opposition ye Uganda bisomesa ku university kakati nze omuntu omubugumyeko nzije ku radio ntandike nange ogamba bannange tulina amaanyi aba opposition tulina amaanyi ab'NRM sisobola because we are doing nothing, we are busy for nothing. Ekisooka tulina okusooka okukyusa strategy. Twavuma ne tuweemula 2027 yagaana, tuvumya tuweemudde 2026 Museveni yagaana. Let us go back ku drawing board. Where did we go wrong? Manyi mapabya nti kakati kungu wabanga NRM tetujja kumuvumanga. Mwavuma mpulirize tuvumye ne mukongo kako Museveni tumukongo Museveni ate okuvuma okwo kwalaga bazungu nti bino ebivubuka bisirusiru ebigwagwa bibajjo bivuma Museveni n'abireka ne biddamu ne byogera ne ku radio n'afuna credit yo dictator muntu kigo bafumira abaana ne bamukuba mu katyuni n'amala ate n'abaleka kati Museveni tumuwa credit ensobi zaffe ze tukola kungompulira bulungi zeziyamba Museveni omufuula omulungi mwaba opposition bwetutadde ku drawing board opposition business bwobanga Kyagulanyi oyagala bukulembeze ne lukwagolese muju lwaki temufuuka omuntu omu ne mugati soke tulwanira entebe nnene nkwanga abantu bamanyi kopa Museveni bwe yagenda mu nsiko n'asanga Kayiira n'enkwanga n'asangayo Kasirye Gwanga ne Moses Ali abo nno bonna baali bayeekera Museveni teyayomba na Moses Ali teyayomba na Kayiira teyayomba na Kasirye Gwanga yabaga musoke twegatte tusoke tukuba obote botuna malo kubo bote tugaba nobuki obuyinza kakati bwano mu Uganda wosanga abantu nga ne bina Uganda binyini mwana chemfuma bine bintu bya wansi bina Uganda ebisiru bigobera bugoberezi biringa bibaloga kungu boba yakalogaga wana kolesa overwa n'ekiri ekigambo bakuzala wa kungu andi zempulira obusungu bakuzala wa kyabazala genda okolesa bogenda kuba mugagga abantu abanaku bangu bakufuulinga omuntu omunaku ne bitomera Besigye yagamba ngenda mulabe Masaka ne bitategeera Kyago yaganze 2020 mu mwaka Museveni mwezi ne bitategeera nze mulonde ebisigadde mu bindeke ne bitategeera entebe mu ntebe ne bitategeera ne bitategeera kubanga bawumba tutu babuza kakati mpuliriza omuntu omugezi agamba kakati bina tubikoze tukozeseza obusungu nangwa nonkozeseza obusungu tutya tebwesanga kunga NRM sijja kumuvuma bwesanga wefundi sigenda mugamba ngenda mufula muganda wange mukwane bukwanyi mugambo manyi bwentandika okwekalakasa e Kampala ngana NRM boyine ebizibu nti ekikwambaza t-shirt kubanga kungo between me and you ekyambaza abantu t-shirt ze NRM bwavu ekiwagiza abantu Museveni bwavu balowooza Museveni agenda bawe ekyokulya katolaba fena tuli banaku kungu oli NRM ndi wano fene naku etuluma ya bwavu kati soka tutekeze n'empalana zaffe ebbali toyina musango kuwagira NRM yo naye musajja gwowagira omulaba ali mukuza mwana we maje abye by'obugaga by'eggwanga amafuta agatutte ankuwa example nga nnonya manifesto ompulira bulungi omusajja oyo omulaba nkulaga ngezesa abye amafuta tatadde eddagala mu ddwaliro munnange tolaba toliwo NRM omwana wa Green Daddy yakafa emulago nga tali bakola kati tuteeke obusungu bwaffe ebbali tufuuke omuntu ki bwe tunaamala okulwana Museveni n'avaako kungu owulira tentulyoke tudde ku nkondo zaffe obusungu tubuteeke ebbali kati wali mukulembeza alina amagezi ago mazaali ate lubanu abaliwo tebalina bano bakozi ba ssente tebalina watu wali ayagala akyuka kakati nakino kankikugambe nga ndi ku radio yo mukama katonda God forbid nga ndi ku radio 4 President Museveni n'afa opposition yekaaba amaziga mu mutima Mugambi without Museveni there is no opposition in Uganda. So opposition without Museveni buli muntu opposition yagamba muzeyi wangaza omusajja oyo okuba omusajja gwe tuvumana ato wasi opposition bagala Museveni bamwagala olwagala but they cannot tell you I'm the only to the full money in the world but they are opposing him no on radio on camera they want him to leave kati risala ya opposition yebaka ekiro bagamba mukama wangaza omusajja oyo atwa ku sente z'emmotoka omusajja oyo atwa ku musaala omusajja otumuvuma n'atatusiba omusajja oyo atwadde ddembe bino njogera deep politics abagezi abantu bajja kuntegeera ebiwumba tu tebijja kuntegeera eno program si yabasirusiru nagambye abagezi kati essala ya buli opposition kakabya mu opposition mulimu abantu aba basatu abatayagala Museveni ebyaddala Bobi Wine Besigye ne Lukwago
kati abasigadde bonna baagala Museveni abeeko bamukubira mu ngalo kakati ekiremeseza Bobi Wine waliwo yanga nti kubamu kubano waliwo eyali talinyanga ku nnyonyi nti waliwo eyali asula mu room nga kakati mpuliriza essaala y'aba opposition bonna bemulaba kakati nkyogera ate kiva ku mutima bagamba Mukama tuwangaliza omusajja dikiteta kyatuwa omusaala dikiteta yatuwa milioni 3 nagamba luliku nali wano ku program nti Nambooze bwe yalwala bamuwa akawumbi kamu ogenda omujjanjaba ebweru Museveni abakubanga President Kagame yandikutaka akawumbi n'akazimbamu eddwaliro teri muntu akagawaza opposition mu Uganda nga Museveni teri muntu akagawaza opposition mu Uganda nga Museveni bamuwakanya Museveni ali kati kino kanchikubire kanjogere ebyama baba bakwata kati nze nkyogere kambere kankwate wano ku microphone yange ate microphone baba bakwata nedda sebo kati kungu mbadde nkugamba tugende ku byama ebyama tojja bisobola gwali mbadde omuze mbako bwani kakasa okendeze mando wange obongo bugenda kati mbivuddeko kati nkugambye nkuwe ebyama nonteka mu bulango ngulwaki ontwala mu bulango kale tugende woyagala kakati mbadde nanyamba enjogamu nabo ku TikTok naye mbagamba nti Kyagulanyi ekyamulema tayagala kukola nabalabe be bw'otegeera nti tonatuuka gy'olaga togoba bantu wampulira bulungi ekintu ekisinza okutagaza n'obukungu tereza kamera yo nkulabe bulungi between me and you kano ge mazima ge mutayagala kuwulira Nuupu yagwa Nuupu ya 2021 omwali Bajjo Abitex Full Figure Lumbuye nkuboya abantu abalimu Bigirwa Waiswa Mufumbiro tekyaliwo netusalaga nti Nuupu yagwa ebitundu 7 ku 10 naye akuba kakati gwe kyotamanyi mbuliza gwe kyotamanyi ebyo bya kisiru Nuupu ya Museveni gye yatya Museveni yankubire kankuwa ekyama ekirala Museveni yankubire essimu bwe mba nimba gyankwate naye ogenda kukuba nkumenya amagulu nze nali muzibu nnyo kungu ndayira Mukama okunzita ndata Bayibuli kungu nze nali kwalaali President yakubirako ku ssimu President Museveni yankubira essimu emirundi 2 Bajjo bwe mba nimba Mukama nzite nze kalogede wa Museveni yanoonya setwalayo President yakubira essimu President Museveni yalalinya na nnyonyi ng'agenda Ethiopia kungu toseka kano kankuwe bwino oyagala kumanya bwino batuyagala Bajjo ati yakubira essimu President Museveni yangamba nze Museveni wano ne mugamba gwe tukutwala bwe mba bino byenjogera nasigaza omuzadde omumama wange omuto bamuyita Miriya afe nandirayidde bane nja kuzaala abalala nangamba nze President Museveni wano ne mugamba gwe tukutwala nangamba jangwe lwaki ne mugamba sijja kujja najjako naddamu n'akuba ogwokubiri nanga gwe muyayi oganye okujja ngenda kukumenya amagulu ne mugamba yangamba ngenda kukumenya neteka oboyi yali muferenga ngambye Museveni anti nga yeyita nze nagenda ne meeting Museveni kino nkiddamu ze Museveni yanoonya nekyankalanyiza ba promoter bonna olwaki bampala naganya okugenda okumiitinga Museveni nze Museveni nze ndimu amayembe ga Museveni kankikubulya kino nkitegeera kale nkigamba nze bwandaba kasanyuka ne lwaki ba promoter bampala naganya okugenda wa Museveni anti gamba bwe yankubira nangamba President Museveni bwe yankubira nangamba amayembe otegeeza anti ze bwandaba kubuli kye mugamba asanyuka kuba mugamba mazima ku kisanja ekiwedde waliwo babasajja mivule waliwo ba Dr. T waliwo ba Full Figure bakusasira ba Bebe Cool na mugamba ogenda gwa Buganda tekwagala kati onjogeza ebintu ne mugamba President Uganda tekwagala ne mugamba Kadaga ne Lumumba beekuba toyina bululu busoga ate ogenda nnyo ku lugambo ate okweza n'okwata Kyagulanyi bwe mbasa kyogera maama wange afe mu maaso ga President okwebaka ku baana bange ne mugamba Museveni bw'oba oyagala okufuna emintu ogeza n'okwata ku mwana oyo Kyagulanyi nenvaayo nensabira DJ Mike emmotoka nensabira Dr. Tamala omulimu kubukedde nensabira abaana kubanga zinali nkulira gundi y'ebusoga oba ozijukira bulungi mu biseera ebyo era okumanya Museveni yagamba President Museveni kwalo yagamba Bebe Cool toyogera na kati kusasa bwe yakwata akazindaalo okumanya President Museveni mugezi nagamba nti President Museveni yakusinga amagezi yagamba ngamaze okugamba Bebe Cool temwogera na mukazi bwakuba wakati ofuna ebizibu wama mwala wange kusasira yogera nawa ne Full Figure nakola ki ayogera kati mu bantu abayogera kono twali aba basatu Bajjo kusasira Full Figure ne mugamba okumanya President Museveni yanjagala nnyo nayogera kati mugaga musajja gwe nga bwente bwenjogera oyagala nnyo olugambo osudde eggwanga obbiye nanga nze siri mubbi siri nga kunguzi ne mugamba oli mutemu nanga sitebulangako
nakino kankigambe zo omuntu gwe nali bwe mba nali ntembule nattase birumbi omuntu omu sitanga ku muntu yenna nga kiva mukama wawe nga n'abantu bwe bali onategeera nti abantu bangi security ekola obuvuyo nga Museveni tabumanyi nangamba nze president takkirizibwa kutta president alina kuuma bantu natta omuntu omusse birumbi nambulya story ya Lutamaguzi bino nkugamba bya makungu nangamba nze siryanga ku nguzi nangamba Bajjonze governor of Uganda kyeki bakinzibisa sente z'eggwanga nangamba ne bwe nnonda abantu ne banziba mukama yamanya alibasasula ompulya bulungi kyekugamba nangamba Bajjo nakubba yambuuza ekibuuzo nangamba mwana gwe lwaki ng'onvuma nangamba kitaawo yani nti ye John Kyobe yali akola mulimu kyali Kaawo w'emukono nangamba Kaawo w'emukono Jobi Kyobe mujjukira natwala ki ku mulembe gogobote nkikusasule nga sina kye mubanja nambuuza onvumira ki kati nkuwa byama nangamba onvumiranga ki kikira babbamba w'ettaka lyammwe ndisasule manna libba kitaawo kiki yaleka ku mulembe gobote nga nze nakitwala kongono bino gamba kati njogera ng'omuntu omukulu ne mugamba nze sikwagala nkuze gofuga ngenda kufa gofuga nambuuza bobanga goli mu ntebe eno nga gwe nanyini bisagazi kasa yakwata ku bisagazi gwe nanyini bisagazi osobola okujita kozi we mbasikolera abantu njita nanga kati gwe abaana beekatwe enkulabye oli weekatwe ne kati nina ekizibu baminisita bange tebabayambye kati gwe wakulo olina mentalite ti ndi mubi yali mboozi yammwe ne president twetaaga ogimanya ati nkubuulira Museveni kikyali njagala otegere Museveni gw'ovuganya nti ye Museveni ayogera ne Bajjo ng'omuntu omukulu ye Museveni ayogera ne Fulufiga ye Museveni ayogera ne Minisita Balamu ye Museveni ayogera ne Kungu teyeegulumiza nkulaga mu magezi ga president Museveni takola ki teyeegulumiza nampa obudde Kungu ndi ku radio kuno siina kye manja Museveni ne bwendi fa wano talina kye yannimba yakuwa byonna nkyogera ku TV ku radio nakowa bukoyi Kungu yakuwa byonna sibanja Museveni siina Museveni kyansubiza natakimpa Museveni tannimbangako ngokuze sente si sente njogera mazima nkulaga abantu abali mu opposition abatuufu mukatula mukunda bwe yansiba eruzira kati promotion izi bwe yakwata video nengamba Museveni tuyine mundu ojuka ka video yako tuyine emizigo bankwata ku Senale Park bwe bansiba eruzira waliwo omusajja yali akulira yiso yayagala kunzita Museveni yenyini yagamba musajja otogeza n'okwata ku mwana oyo muleke SFC yankwata nangamba manyi lwaki salini yakisagala bakutte kulaga nti siri mutemu naye abasirikale bange badde bawulira obusungu nga baagala okukuba amasasi bakusule mu mwala waliwo abitekisi yategeka amaato ga Kabaka e Nabugabo ompulya bulungi nga bakoze olukwe Bajjo mukasambidde abiri batusule mu nnyanja olugambo lwe luyitingana nayo Balamu abimanyi soko sirike kamale ndaki njagala okutuusa n'atutaasa manyi lwaki ngamba ebigambo bino nti Museveni ye muntu eyekakkanya bw'oba ovuganya Museveni manya ovuganya n'omuntu alina information okuva ku ground nti ekizibu kyo lwaki njogera ebigambo bino nga bwe biri nti opposition eraba nga Museveni atategeera balumba Museveni nga balumba Bajjo lwaki mbadde njagala kugamba njagala awuliriza ajjemu ekifaananyi nekyo gwe njagala awuliriza aleme kugamba nti Bajjo talina nti Bajjo nti mwenzire wa Museveni angoba nze Museveni tangobangako naye bwe nali eruzira lwaki mbadde nyumya ebintu bino omukazi yava Mbaale ndadeetera enkoko n'ettooke nga ndi mu luzira nga Museveni ansibye nangamba mwana gwe nakutimba mu ddiro yange ne Bobi Wine nga gwe kabonero kange ak'enkyukakyuka bwe wayogeranga nga ndabira ddala Museveni agenze naye omumenya omutima n'akaaba kakati ekintu ekyo nakiroota emyereundi Kungu teri kintu kya bbeeyi kunsinga credibility muntu kwesiga trustworthy omukazi omunaku nandeetera ettooke n'enkoko n'atonyeza amaziga n'agamba mu bantu be natimba Kungu va ku power bank awulira mu bantu be natimba mu nnyumba natimba mu Bajjo naani ne Bobi Wine kyekyanziza mu struggle n'oddayo ekintu ekyo kimmanja neŋŋenda ekitwe nesanga omusajja ng'asomba mazzi ku gundi nangamba nkulaba ku Baba TV ne Bajjo wamenya omutima okuva olwo nendayira neŋŋamba amazima ga Katonda mu ggulu siriddamu kuzanyira mu nkyukakyuka y'abantu olunaku olwo nategera nti abantu bali serious mu nkyukakyuka Kungu lwaki ngamba bwino yonna gwetegala kuwulira nti munnanga waliwo abaposition abasanyira mu nkyukakyuka y'abanaku naye abanaku bali serious nnyo baagala enkyukakyuka nenkwata Bayibuli Kungu kino ekisanja nfunye opportunities nga Katonda ndaba singa nina obuwumbi 10
nze kitibwa Museveni kyampa sobola kumpa obumbi abiri nagamba mukama kanfirwe sente kanfuna obusente bwa promoter bwe banangira mbuli mulo okubandiki ate mukatona mugulu nakalya milioni 4 kuzaba promoter newoleyo milioni 4 kuzaba promoter kuwumbi wanabo uya na bajjo newe zabakaba ze watwala okwebaka kubaana bange mwabi mama wange afe yasigalo nakafuna milioni ameka nenga nsubiddwa emikisa gya buwumbi 10 lwaki njogera ebigambo bino abantu banja bali mu struggle nga banoonya kyakulya naye mukatona mugulu mukama yanyamba ze sinoonya kyakulya nezo ndichi yamani soga nenzija akawumbi kwa account nena gamba ba member bange bonna ngaluba mazo kutubba nemba gama nze ndichi yamani wamwe sijja kulya sente sijja gama nti sente za Museveni kwa yatuwa grant naye nkulaze kungu nti bajja afunye obukaddaana mu kisanja kino bwe mbadde nsana ate nga nzewoze bwewozi ngaloni olwokuba ndi kiyamaani wa sako nga totutte butwazi bakoze meeting sizonya kalota ekifana kunguboleta kifana nyinga ne president Museveni sawo zako ku bantu zitali muntu anfuga era sikulabye ku ekyokubiri sina muntu anfuga era sagala muntu anjagale era sagala bantu bampaane kwana abantu bamasikini banaku naye ngamba nkola mutima kungotuuka ekiseera nomanya nti ekyukakyuka y'abanaku kungo katonda awulire essaala z'abanaku tolimba abantu nga bana opposition bali mukulimba lwaki njogera ebigambo bino nti nze bajja ina opportunity egenda okugaggawala nga bwenjagala njerekawo ku lw'abanaku naye gwe mupya afuna omusaala lwaki ohoodwinking abantu kwe kudyekadyeka abantu okwefula nti oli mu nkyukakyuka nga togiriimu era wano mu Uganda mukama n'amala jja Yesu Kristo n'agamba kati nzize nesimbya busimba ku studio agamba bajja opposition omutuufu naye nga nze kubasiba gamba bajja NRM bajja Munyampi bajja state kubanga ekifula opposition nina opportunity nina bala musimu kwano gwange kwano gwo asobola obutatola mu state house alita amongi speaker w'eggwanga mukwano gwange bebe kulu mukwano gwange baminisita ba Museveni bonna naye Kasayija bwandabako kakwene kisabu natwala abaana nga bagenda kugala factory yabo omusolo nga babanja milioni 805 nengamba minisita Kasayija ompulira nyamboso n'abasonyiwa nangamba my boy tulakawo ofuge mu gwange entebe wooma nengande watoma sayiwa yayinya lift nagamba kazukenzere mpeba ja attention kati mu Uganda opposition ngo ina chances nga bajjo nozifiirwa olwokuba nti oyagala kuyamba banaku gwaba mu opposition abasigadde banoonya kyakulya naye ekisinga okunnuma fe ab'amazima ompulira kungu ensi etulabanga bakazanyiikirizi. So these guys are hoodwinking. Hoodwinking Ugandans, they are after money. They're not after change. MP na marafuna yaka kisaka mwaka bajjo bwekati mukata mgulo mulaba wa Museveni zile wendi bangende nagamba ba member bange benkulembera nti kati bwe ndigenda ku radio abantu nemba kubira ne wendi bangende wa Museveni nagamba Museveni apandikire mu buwandike nzigembuza abantu ku radio nga batudde wali bangambe bajjo genda batokola ki ate nze siri mukozi wa abantu sagala bwe MP bwabwe manyi bana Uganda banakuba manyira bo bawanyo freedom batandika okufula akamanyiro naye kungo omukazi yandeetere ettooke luzira yakumenya omutima namenye kane ngamba siriddamu kubuzaabuza abantu ne bwendi banzibye ndi bagamba nabbye kubanga ekizibu kya Uganda ye opposition yefula okuba opposition ng'ebuzaabuza banaku nga bali ku birala bagoba sente kati bojja n'obyogera nga bagamba bajjo Munyampi bajjo simanyi state agent tebasobola nagambye kungu kankuwa ebyama 99% ngojjako lukwago Kyagulanyi ne Besigye Museveni yababezaawo n'olunaku lwajja ekiro saawa 9 nabadde zana wali wensula kungu nagamba nina apartment gyempangisa kwa security yegikuuma naleka amayumba gange gonna amaduuka gange nandeka nina awantu wensula walina safe ko okuntukako mala kusayininga ssimu tosobola okuntukako wensula gati eyingira ya mundu nefuluma ya mundu goli muzibu abapita state agent oloza tebabera ati batufu kabaka kakati nagenda opangiseewo milioni zo 5 nga bakugira kati zini kinako nagulawo kondomi ya milioni 405 wange tomanyi nti Uganda osobola okugula fulo nebayiyo ate ogambye opangisa ate wagulawo natandika nga mupangisa emyaka 5 nefuuka yange nasoka gipangisa milioni 4.35 opangisa nyumba nemba nenyumira nengamba weno nja kukoleranga emirimu gyange
Okay. So cheche abadde we chama. Wabadde wabo opposition batano. Nga babaka. Awaliwo omusajja Bobi Wine gwe yakuba yatikulira million 8 nganda obuhumbi 8. Ekyayawukanya Bobi Wine opposition omu. Yagenda namutunde wa Museveni. Namugamba mpa million $15. 15 billion. Storage nga bazitikulanda bane butamimbu yina. Nakwazi sina lugamba. Yamugasa ndameka? Obuhumbi 15. 15 billion. Mutwali Kyagulanyi. Kyagulanyi bwe yakitegera n'aguma. Baabutikulirawo. Baabutikulira alinze nina kamera. Zizoominga. Nina simu. Byokola byonna ku nsobola okuzoominga ewo gy'obeera. Nalayo aba opposition 5. Baasabye Museveni obuhumbi 12. Tebagenda kuza mitima gy'abanna Uganda. Bakonvinsinga ne Kyagulanyi akomewo. Ne bagamba Museveni Kyagulanyi okudda. Twagala tufune ba president kale kankuwe byamabadde nkugamba notya. Tufune ba president b'ensi basatu. Bakole enteekateeka. Nti Kyagulanyi agenda ku meetinga mu lujjudde. Mukole kye bayita power sharing. Babiteeseza mpulira. Kati nziragamba wano kyazo omuntu atali wa bulijjo. Zabadde sawa 9. Nabadde nfa na lungujja. Bwe bandabye bonna ne basiriira saabanyeze. Manyize nne motoka za njawulo. Nze ntambulira mu motoka nga 5 week ate zonna zange. Ne mbayitako ne nyambuka. Nga bali mu diru gye bagenda okuferera mu President Museveni kati eriwo. Abaka ba opposition bamugambye Kyagulanyi ayagala okudda naye ayagala omuwe wa Prime Minister oba Vice President akole kye bayita power sharing. Public etekewo pressure. Era mission gye bawadde ababaka abo kujja kukonvinsinga public etekewo pressure. Ebanje Kyagulanyi meeting Museveni bagaba n'obuyinza. Ati zebino. Olugambo bani yanzitira olugambo. Nze kigenda okunzisa lugambo. Abasajja bwe nabalabye bwenti. Mukatula mugana yogedda sisobola kubaswaza ku radio. Kubasagala kutakali yazaabwe. Ate siri kyogera. Naye ngambe mission kati obufere batutte wa President Museveni kati kungu. Kwogerezaganya na Kyagulanyi meeting Museveni nga public etaddewo pressure bagamba. Bagenze kumulimba. Kungu oli musajja mukulu opposition yesinga okusabira President Museveni abeere president. Kubanga president is the source of income to opposition. Lwaki njogeza bino? Goloza opposition mu badanga opposition eri mu byayo. Simpatindoza byaddala tuwagire tu abawagire bawagire. Kungu wemba nimba netekako kirwadde ki? Bwemba nimba bwebyenga mba nimba ndayire kikali. Si wakanye nange mpulidde bigambo byo. Kakati Museveni bamuyiyo okuva ku majja paka ki. Wabeerawo ababala. Tunyize pesa ki. Museveni n'abala ava mu ntebe abantu baavuwala. Abali ku opposition. Sina opposition yokka. Abagala ave. Kubanga abo opposition bakolagana n'NRM okutiisatiisa Museveni. Bino ze mbigamba Mukasa. Kina Uganda kireri kitudde kimanyi nti bajja atulwanirira. Kumbe bajja ali mu kukola ssente. Walabye European kakatidde nnyo kankuyigirize abantu be mubeera nabo wano ne boogera ebigambo ebikaawo kankuyigirize eri mwami Museveni kankuyigirize bebaagala abeerewo European Union balina European Union tetujogeddeeko ku 075 European Union mani yankwebwino 075 obudo nawo mpa butono sinamalayo kusomesa ne mbaza kusomesa ku program tebigwayo 075 mbali yakala nkuwe bwino radio 4 mbali yakala nkuwe bwino wanji sabo onalebada mukungu sabo zambasada wa big talent pato ato mu bufunze mukama wange we bale kumpa mukisa ndi mwogezi wa Jati Misa Kabanda onalebo genda ku nsonga kitibwa ensonga eri bweti mukulu bajjo ngenda beranga mwebaza olwokujja okubuulira abana Uganda amazima banesagala nkuli mukulu bajjo lwayo waliwo n'abali ku radio nga bakukyayirwa amazima g'okuseeki boyogera anchawa tembaga zaki abantu kunjagala nzo omusirusiru sagala njagala omuntu omugezi omu afuna omula 075 radio 4 hello sebo aneda mukungu amanya go ne joli webale kutuweereza sebo ono mulangira timu kwejiba ati nga nsinzidde Kasawo yes mulangira Kasawo era ku opposition tubalonda genda kwelekera pakolera kale ge babalonda kulya bwino akwocha ba mpa bwino njala kogera ku European Union okay kakati ogera kumpaita chikabiri batiziwe budde bwawe de kwate bisimu byo mbali yanga nkusunsule kati kankuje ku muzinda kubanga realize Bajan I support the same president
president choyo Kyagulanyi. Okay, kale naba tugenda kuma wano banne akadde kawedde. Kongo soma message. Akadde kawedde. Tuyina dakika 7. Bajjo bulango buno butuse ku Radio 4, Radio 7 ne Radio 8. Tuyina budde. Bage basole bulungi. Tudem nga tuzem. Bajjo kwa abantu basole bulungi. Abawuliza Radio 4 mugambe ko ngatongera obudde nze sina kyenjogera nzija njogera obuntu bubiri nenziruka. Aido tuwo obudde obumala. Mwebale nnyo muganda wange Kagogo Project wuno kuba